Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mlungi ali ku Salam TV nkwaniriza nnyo kasubira bulungi. Program obulamu obwakadaama nze Nakenya Amina. Tukyagenda ddala mu maaso n'olugendo olwa Fatuma. Ayongera maaso tugamba biki bye yabiyitamu atya era yafunamu atya. Njukira ku Mande ewedde bangi mwakiraba era n'abagamba ye teyejjusa kyeyo. Naye ate agamba bwe bigaana addayo. Lero twagala okumubuuza yes gwakanga musana kakiro tabulamu yatugamba mulimu ebimu n'atera mulimu ebiteebereka aho nno twagala okumanya ebiteebereka byebiriwa ye yabiyitamu atya okusobola okumalako contract kwaniriza. Amina mugamba mutya jetuli mkwano alhamdulillah mutya eyo mwetuli babuuzeeko abatulaba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salaam abatulaba ku Salam TV esanyusa nnyo okuddamu okubasinkana mwebale kubeera nga mutuninga Salam TV era tubasaba bambi mugendere ddala mu maaso nga mutuninga Salam TV mutulabe ate oba oli awo ffenna tufunemu ekyokuyiga ate namwe mutufunemu ekyokuyiga inshaallah. Era bangi baga naye alimba si bwe gwali wamma gwali gutya wano otuuse yes baba watugamba yali mulungi nnyo gy'oli ne mama gwe wakikola otya? Anti obulungi bwa baba ne mama nababuulirako nti buva mu ggwe. Gwe bw'oba toli mulungi gye bali ekyamazima nabo tebajja kubeerera balungi. Gwe buli lw'obeera omulungi manya kyeyogenda kikuba okimaleko. Olwo obulungi bwe butya bw'oyogerako? Obulungi kwe kukola emirimu mukama wo gye yaba ayagala okukola. Ekyamazima wali kyandibadde nti tekyetaagisa nakulagira wandibadde weeragira kyekisinga obulungi. Mama n'agenda okuddanga emirimu gye gyonna giri kilaasi. Kubanze mukama wange yakomangawo n'asooka n'akwatako ne ku kisenge bw'ati alaba oba kuliko ettaka naye talina lunaku lwe yasanga ku kataka. So kati ekyo kiba kimuleetera okwagala ennyo kubanga emirimu gye ogikoze nga bwakola ki bwayagala bwakyagala. In fact nze okumanya banjagala bampeerawo ne return ticket nzireyo eka naawe ennyumba bakwagala banjagala lwa mbeera zange mwalimu abaana ate nalinamu n'omukadde sookwoleke mwalimu bameka era wali mu floors mmeka ezo zoyogerako? nalimu omu naye nga ziri floors bbiri nga ze nina okuddukanya nga nina mu department y'okulabirira Mama Kabir kimanyi mukimanyi abakolayo ninamu okulabirira abaana ninamu okulabirira n'abakulu. Of course nabo babeeranga baana kuba tebalina kibeesobolera kukola. Leka bano abakulu myaka emeka gyoyogerako? Omwana wa 18 wali abeeranga wa mwaka gumu tufudde. Yes ne bosi wo wali abanga mwana ng'olina omulabirira buli kimu kyayagala oba olina okumanya nti kiri wano. Talinaga kuyita nti nno olugoye lwange luli ludda n'omugamba simanyi ekyo kibajjako ddala waya kubanga gw'obeera house manager. Buli kimu obeera olina okubanga kiri ku point nti wano we bambuuza kino kiri wano aye tolina mugamba nti ate kiri wali. You have to stand up ogenda okinoonye weekiri wokimanyi okimuleetere. Si mugamba nti mukabaddayo kati watya n'ofuna scenario nejjanga baba waali mama ayagala lugoye luli mu kisenge. Most cases omusajja bw'alaba nga bakutumye mu kisenge tagenda mu kisenge. Abagezi oli atalina kigendererwa tagenda mu kisenge ate era bamama tebatera nnyo kututuma nga waliyo baba mu kisenge baba twewaza olw'ensonga zaabwe nammwe ze mutegedde obulungi. So bw'oba onobeera n'omuwarabu ezo ensonga bw'onooba ozitegedde ojja kusobola okubeera naye bulungi. Ensonga z'okwegomba baboosi bammwe mulekerawo kisiigako akasigo ekyo bannange mukama Katonda simanyi oba mutunulewa nze simanyi bitutuukako kyekisinze okussenya abaana kyekisinze era okussa abaana. Kati kankoye senali emu nze nali Saudi nina abaana be nagenda nabo naye omwana waffe omu baamutta. Ku gurupu yammwe gye mwagenda? Yes kiki omwana omu baamutta naye nga bamusse batya kubeera na baba. In fact kiri kyasukka n'amufunamu n'olubuto. Maama ono olwakimanya ye teyalinda ebyo nti ate yamuwa buwi kalifomu nga yeebase oba kalifomu yamukuba mu nnyumba ye
tewali amanyi. Omwana n'asirika oli najja n'amusalako omutwe mama ebifaananyi ate n'abikwata n'abituweereza ku gurupu yaffe. So simu y'omuwala yennyini ne bakwata ebifaananyi ebyo ne babiweereza buli omu n'agwa eddalu. Kirooto kyantiisa nnyo naye ate simanyi obanga bwe bagamba nti alissa munne alifa ekitala naye alifa kitala. Era baba ono olwakomawo n'abuuza Kadaama yabadde ki ne bamubuulira ekyabaddewo. N'omukazi naye ne bamusalako omutwe. Awo wennyini twalaba ekizibu. Taata mwennyini yakwata mukazi we naye n'amusalako omutwe. Tufudde. Ffe twalaba ekizibu. Kati ate taata gavumenti yemukolako ye. Awo kati awo saamanya byaddako. Subhanallah. So ky'oba olaba mbakuutira nnyo bambi okubeera nga mwewala ba baba. Kyekizibu ekikyasinze obunene mu Saudi Arabia. Oyo omusajja bw'ona omwewala ojja kubeera bulungi ne mama. Bati tebaagala kigambo. Tolaba wano nti nno ffe tugamba nti abakazi bana naye wali tekiriyo. Okikakasa? Wallahi billahi tallahi saakirabako. Saudi mukyalo ogwo? Saakirabako wadde n'omusajja ogamba nti nasuzeeko wabweru wadde oba olunaku. Saakirabako. Ayina okukomawo ewaka. Saalabako omukazi ng'ayombye nti nno bawaliyo omukazi omulala wabweru. Bino ffe nze mbiraba wano. Kampala. Kampala. Ng'abaami baffe mwesajjalaata, mwena okusajjalaata. Aba wano munange Katonda yabawa. Aba wano Katonda yabawa. Naye wali kiralamu. Eri sitole ndala. Mpulira. Yes. Kati omuntu ayise mu nsonga ezo nga ddano nga mutandika kugamba bannange babbi Kadaama ati bawasika ndowooza muwulira bye bayitamu. Emitima tuba twaguma. Tuba twaguma emitima kati. Nayagadde njogereko ku challenges zetusanga nga bakadaama. Ekyamazima tulina challenge ya language barrier eri awo. Tulina obuzibu bw'okubeera nga tetulina mpuliziganya nnyo na bakama baffe. Anti wano mu lulimi vane ku lulimi olulimi luddaawo naye wano nti omwana afunye obuzibu mu kiyumba bano bakama baffe abatuleeta okuva eno Uganda tulina obuzibu bw'empuliziganya nabo. Fatumaleka. Most times tubavuddeyo ne bagamba nti company twatekawo WhatsApp group companies abaana abagenze tubawulize okujjako abo abafuuse bakiwaji. Kiwaji afuuse kiwaji lwaki afuuse kiwaji? Gwomuwuliriza lwaki afuuse kiwaji era bw'afulumya ennyumba onoonyereza lwaki yafulumya ennyumba. Obuzibu bwe tulina nga bakadaama nga tugenze ebweru bano bakama baffe abatututte tebaagala kugamba ku ba bosses bali abatusayininze eri tebaagala kubagambako olw'okuba nti nno bakyalina kye babeetaagamu okubajjamu oba nga akasente ngaako. Kati gwe ne bakuleka n'okola ki n'okafiiramu. Kati nze omwana ngenda okutuuka ogamba nti no kanfulume ennyumba ngende. Ekyamazima kiba kinsusseeko nga naawe yandeeta bwe nkugamba tokola ki tofaayo. Olw'ensonga tewaliwo hotlines like lines ezituukirwako amangu nti omwana anaafuna ekizibu akube ajja ayambibwe. Fine abakikola mwebale naye ng'ate batono abayambibwa. Yes. Kati ekyokulala hotlines ezo nze mbadde nsaba zibeere mu gondi mu Luzungu oba Oluswayiri oba kale n'Oluganda kubanga ate bwompa hotline ng'eri mu Arabic sometimes wadde tubeerayo naye tosobola kumalayo gundi zaabwe zonna olulimi lwabwe lwonna oba okitegeera era wabaawo we bakulekera. Kati waliwo omuwala gwe nalaba yali okwo ku TV in fact oba yatta mukamaawe bamusibako nti yatta mukamaawe bakimusibako naye ng'ekyamazima olaba ng'omwana talina waayinza kwewolereza mu lulimi lwe tewali wasobola kumuwuliriza kuba tebamutegeera nabo tabategeera bokitegeera nga bwagezaako okunnyonnyola tewali ategeeragana namunne. So embeera eyo mwandibadde mugirongosaamu embeera y'olulimi kikulu. Embeera y'olulimi empuliziganya ezo kugamba ne tubeerayo nga naffe tuli contented. Kati gwe wabeerayo otya n'olulimi lwe mwabaatisanga mutya? Ati kati wano oyogera ekizibu n'otunyumizaako naawe olugendo lwo gwe wabaatisa otya emyaka gino ebiri mwana gwo kati mu lulimi naye nga owulira mu Fatuma
Fatuma nakugamba nze mukama wange omukyala yampa akatabo nembeera nga nsomako ate abalala kye batayinza kukola ki kye batayinza kukola naye nze mukama wange yanyamba nnyo mu nsonga y'olulimi. Fatuma yalina omukisa nembeera nga nduyize bulungi netubeera nga tusobola okukwasaganya ensonga. Kizibu ki ekirala omwana kyasuubira agenda kuba era bagamba yesu batuli akazigo keereero ogenda kukola emitwalo gyo kyenda ogifune mu bulungi kale naye era biriwo ebiteebereka. Ekizibu ky'omwana omulala ekizibu ekirala omwana kyayinza okusanga eri bagundi baffe abatukozesa babosi baffe biseera ebisinga bambi bagaana okusasula abaana eyo nno nsonga kubanga ekibeera kitututte ziba ssente naye kati omwana bw'ogaana okumusasula era ndowooza y'ensonga y'emu ku baana lwaki abaana badduka mu biyumba kubanga kyaba yanona abeera takikola ki takifunye omwana n'adduka n'agenda kati awo tewaliiwo simanyi oba waliwo poliisi yonna esobola okugenda okubanja ssente z'omwana oyo. Ate bw'aba adduse mu nnyumba kaba kawedde. Ate bw'aba adduse mu nnyumba kabeera kaweddemu naye ng'ate omwana yakkolera wamusayininga ajja kukolera ekitegeeza wali olina okumuwa ate waliwo abagamba ate gavumenti eno tevuddeeyo kuyambako baana abo abatasasulwa. Ate nga kiri awo waliwo ono atasasulwa n'asigala mu nnyumba neyeekubira enduulu ne wabaawo omulala n'ava mu nju ne wabaawo n'omulala nagamba myezi ebiri zoba tebampa ŋŋenda naye n'ava mu nju. Abaana ba mirundi ng'esatu ebintu ebyo tugenda okuva eno tuba tukoze contract ya myaka ebiri bw'otuuka eri omwezi weguggwerako wenyininyini we balina okusasulira ki balina okusasulira ssente zo. Kati omwana bw'akola omwezi ogusooka n'asirika ogwokubiri n'asirika what do you expect ogwokusatu aba yeekyaye what do you expect n'enkola gye tukolamu omwana oba omusuubira kukola ki kwekyawa aba alina kwekyawa abamu abatalina bugumiikiriza n'adduka n'agenda kituufu bw'atuuka eyo gy'atamanyi ate oluusi ne bamuttirayo. Ekyokubiri bwe baba tebamusse ne raping okimanyi abaana abawala babakakakibwa omukwano. Kyamazima go tukkirize abaana bakakibwa omukwano naddala abo abafulumye ebweru bafuna ekizibu ekyo. Ensonga eyo nkulu naye abafulumye ani olwo agenda obbakaka ye mma mutera tugamba nti mbeera wano naye ennyumba eddako ze neibange simumanyi emyaka gyonna ebiri n'okola naye nga neiba tomumanyi tofulumangako olwo no waafuluma naddawa bakakibwa omukwano tuganye afuluma n'agenda ku street bw'aba tagenze ku poliisi kuba anyinza n'okugamba nti waliwo omuntu omwana afuluma nga tamanyi na poliisi waweeri. Ekyamazima alina kubeera ku street either abasajja okumusumbuwa shagaala okuttibwa awo oba okitegeera. So obwo obuzibu bunene nnyo bwe tusanga. So nze mbadde nsaba gavumenti etuyambeko mu nsonga ensonga zonna ezibeera zasayiningibwako mu contract bafube okulaba bambi nga bazigobererako okulaba abaana bano nga babeerayo mirembe kubanga tugenda okugenda gavumenti ebeera ekimanyi kituufu era bakumanyi nti Fatuma yagenze naye ate bwe neekubira enduulu lwaki mbeera siyambibwa. Remember mbeera eri akasente konna bwe mba nkafunye era nawa ne Uganda mubeera mukola ki tubeera tufunako ku musolo nange nyambibweko olw'okuba nti nsobola okuleeta omusolo mu nsi yange. Lwaki nze mba siyambibwako nga ate akasente nammwe mukaagala. Fatuma nsonga ki endala awo mu nju awo omwana ono agenda gy'anaasuubira eyinza okuba si challenge naye ng'ate kyo waliwo akirabanga challenge. Kati nze ensonga gye ndaba gy'alina okusuubira muwala gwe agenda olwaleero ebweru suubira okugamba nti nno ogenze ku bwa cleaning naye ojja kusangayo n'emirimu emirala nga tegiri mu nnyumba bajja kugamba genda olunde egundi endiga zaabwe balina gye bajja okusindika bakugambe nti kati olina kulunda awo naye nga mazima oba ndiga naye nga amazima bakuteeta kukola ki kulongoosa mu nnyumba kati ebizibu byayo nayo gyebiri bingi. Yes
bingi ebisangibwayo bannange si byangu ate baagala obasunireko kati ekyo kyakitegedde bwe ŋŋenda yes ŋŋenda mu kiriiningi naye mukama wange essaawa yonna akola ki akyusaamu ate wanko akasente tekakola ki tekakyuka takuwayo wadde ne kalawensi tekaliyo naye ng'olina okukola ngate lwaki yakusayininga wali oli muddu mpulira mukye muba mumanya bwe tuba tugenze tuba tulinga abasayinize contract eyokukola obuddu omuddu alina okukola buli ekyetagisiza buli mukama we kyayagala wali tubanga abagule baba batusasula eno so kati olina kufeesinga buli kimu ekijja olwo olwala kiba kitya kyo bw'olwala era kugambye tubeera tubisayinize wano naye era otuuka eri ebiseera ebimu abaana balwala ne batafuna bujjanjabi tobalaba bulijjo mu malwaliro nga babatwala ne babakasukayo ne babaleka eyo ne babakasukayo ne babaleka eyo naye bwe baba butute mu ddwaliro lya bwereere oba aba alina okusasula naye ng'ate olwedde alina ikaama era mukama wamukutte amutute mu ddwaliro omwana olwedde alina ikaama ono omwana aba talina kusasula mukama we aba alina okusasula naye beyingi nti oli kadaama naye eddwaliro mukwano basosola kiki basosola gwe kadaama tebasobola kuteeka wali muwarabu we bamuteeka mulina gye babateeka mulina gye babateeka naye nga babajjanjaba oba ate olowooza bakuwaayo bwenkana ki naawe bakuwaayo bupanado bukikiwebukyobola butyo n'obeera awo n'ovuyizaawo tobalaba abaana basinga mubalaba wano ku social media bulijjo babapostinga ng'abaana balajja nabadde waka tebalina bujjanjabi balwadde abamu bafiirayo mu kimanyi yes ekyokubiri ekyokulala challenge gyendaba oba kino nkyogere kyekiriwa mu biyumba ebyo mubiraba tusangamu nnyo ebizibu bya satani oba sitaani kisinzira nnyumba kijoogenzeemu mulimu ennyumba ezirimu amajini nina omuwala era twagenda naye era mu gurupu yammwe era naye yakituukako bino byankunyumiza nze saabituukako naye ate bawala bannange babituukako akituukako ne banakikuweereza ku gurupu nabagamba naye munyambe kino kyantuuseeko naye simanyi nakyakukola simanyi kyenzizaako nabagamba naye mbabuulire bantutte mu kisenge naye simanyi oba mpona oba siwona naye ngaate alina okukola ate alina okukola ate nga naye alina okulongoosaayo alina obitereeza omwana yatugamba bamutwala ne bamukasukayo bukasi bwe swi kuba yali aganye kiki ne bamusindikayo bwe swi ne baggalawo kulabe ekyokukola kiki naye omwana yavaayo mulamu ng'obwongo butabuse yali traumatized oba kiki simanyi obwongo ne busootinga mu kaawo 30 seconds mwerabidde n'erinnya abeeraawo yali webusoga yakomawo naye ng'obwongo bwayonooneka kati ekyatulinayo obuzibu bw'okutusosola mu mawanga obwo obuzibu buleetedde nnyo abaana okubeera nga babakasuka omwana yatugambira ddala nti omwana we waka yamugamba nze saagala african naye ng'ate taata we yaleese african emulabirire saagala african omwana yali akutamye bwati ku balukoni alongoosa omwana najja n'amusindika n'ava waggulu n'agwa ekyamazima kyatuyisa bubi omwana oyo bamukomyawo nga takyasobola kutuula nga mugongo gwe yeebasa guno omugongo gwakutuka esiina authority kwogera manya naye nga mwana wa waka ye yakikola mwana wa waka ye gamba ebintu bino biri mu laka biri mu laka nti ojja kusanga ewaka nga bali hashi nnyo osanga ewaka nga bali bulungi era kiringanga eno bwe kiri e Uganda nti bakutwala okukola awantu nosanga nga wali nga walungi bwe kiri eno naye nga nze kyensaba gavumenti yaffe yandibadde etuyambako nnyo mu nsonga ezo oba nefuna organizations ngolese ki ministry eya labour gender and what social development bandibadde bateekawo ebitongole bye tusobola okutuusizaamu amaloboozi gaffe kubanga ebiseera ebisinga ministry nene tosobola kutuusirizaamu ddoboozi lyo gwe ng'omuntu oba olina kuyita mu process nene nze nandibadde nsaba wabeerengawo organizations entono oba associations entono
abaana zibasobola okutuusizaamu amaloboozi gaabwe ne gagenda mu Ministry of what? Gender, Labour and Social Development. Ne balaba engeri ki gyasobola okubayambamu newankubadde okubayambamu tebisobola kuyingira muki mu nnyumba ya muntu. Yes. Naye era wabeerewo engeri gye bayinza okutangira ebintu ebyo. Fatima, wano mu gurupu yammwe gwe wafuna omukisa nobeera nga mu nnyumba olimu bw'omu. Naye waliwo abagenda mu njuba, mulimu Omufiripino, mulimu Omuethiopia, mulimu Omunakenya n'Omunayuganda. Wali omufunyeeko mukwano gwo n'agamba embeera ebeeraawo. Olwo nno twagala kumanyisa mwana ono waliwo w'otuuka nga toliyo wekka. Kye nnyinza okugamba kikino, bw'ogenda e Saudi oba mu nsi z'Abawarabu ez'endala, manya nti oli bwogu ne Katonda wo. Kubanga oyinza okutuukayo n'osangayo Munnayuganda n'okyacyanca nti nsanze olulimi lwange oba ow'ensi yange oba tunaabaako tuneegumyanga. Ate oyo mwennyini yasooka okubeera mulabewo. Gwe kasita ogenda mu kyumba n'osangamu Munnayuganda. Oyo ate Omufiripini nayinza okuzza emmeeme. Naye Abannayuganda simanyi lwaki tulina emitima bwe gityo, naye ng'ekyamazima ekyandibadde nti twandibadde twerabanga baaluganda wadde oba tomumanyi. Naye nga ndi Munnayuganda munno twandibadde nga tukwatagana, naye ate bw'ogenda eri kiri vice versa. Kiki? Yes. N'osangamu Omunnayuganda? Ayi. Omanya kaweddemu abajja kukulimirira wakiri bakugobe. Genda ng'okimanyi nti obeerako bw'obu. Bw'oba oli ttica nga gw'ofunye omukisa ogenda kuba musomesa. Yes. Fa ku musomesa bwo. Musomesa bwo. Gw'osanzeeyo muleke naye akola ebyamutwala. Yes. Beera ku kikyo naawe. Olina akantu kombuuziza wali nti oyinza okubeera ne neyibawo waggulu nga tomanyi nti waali. Tomanyi nti waali. Yes. Tekanaawe. Ate ddala kyekisingira ddala Omuwarabu tayagala mukozi gw'ayina kubeera nga bakwatagana n'owa neighbor. Ekyo tekiriyo. Toyinza nakumulabako nze navaayo siina gwe ndabye. Kiki? Ng'ebizibu byo bimanyi bw'omu? Enjuuyi ogimanyi bw'omu? Obimanyi bw'omu bw'oba oyagadde okisharinga ku gurupu n'okisharinga. Naye mbuno wano neighbor nti naali wali oyinza n'obutamanya nti waali naye ng'ate waali. Kiki? Oyinza n'obutamanya. Tosobola. Ye kati onoomusanga wa? Ennyumba zibeera nsibe. Kati nze we nali sitwalayo Zubaala wabweru. Bwe munaaba muneesinkana Zubaala yeegondi Kasasiro. Yes. Waakiri muneesisinkana ku kigundi kya Zubaala, ku kikonteyina kya Zubaala. Ebweru. Naye tosobola. Togenda. Kuba kati gwe wali tomutwala. Nze nali simutwala. Ekyamazima nze saamulabako. Saalabako ku neighbor wange nti mukozi. Emyaka ebiri weddu. Wallahi nasaalabako. Ku neighbor yenna naye wali mukikomera mu nnyumba. Nga ndi mu nnyumba. Fatuma. Abasinga bakaaba nnyo ekituuka kigambo Ramadan. Waliyo myaka ebiri. Gwali gutya? Yabo. Ramadan yo mugirabe mudduke era gwe munange Kadaama yenna awulira nti oyagala genda Saudi oba mu nsi z'Abawarabu zonna. Ekyamazima genda ng'okimanyi waliwo akaseera akakambwe nga omwezi gwa Ramadan. Teri kutuula. Tewalibayo kutuula mu Ramadan. Nze in fact nalwalako n'amagulu. Ne gazimba bwe gati. Ramadan. Era ng'omwezi sirigwerabira gwe nazemberamu amagulu ate unfortunately sente zange n'ensindika ne bazitwala. Waliwo eyazintwalako. Kanaawe. Oba mwogere. Ate nga kaaliko kawera. Wabagamba Ramadan kawera. Nedda tebakwongera. Nekanaawe. Zeezo tebakuwa. Kale ku musaala bayinza okuba tebakwongera. Tebakuwa extra amount. Naye ate okuwaayo buno bu. Nze saakalabako. Akasiimo kano kali. Kuli kutya gwo? Kubanga yes kali ndowooza abamu bakafuna naye nze saakafunako. Lwaki mugamba twakyazanga ne bagenda ne bajja ne basibuluka ne bagenda naye nze saalabako kutiya. Gwe tewavaako ewaka n'ogendako naawe ne bamusibulukirako ewala? Nakyalanga. Naye era bw'otuuka eri toyina authority etuula mu bagenyi. Alina tuulera mufumbiro. Alina kutuula mufumbiro bwe kyekifo kyo. Naye nga ate naye waliyo Kadaama waayo. Tebaagala mukwatagane. Ate muzze ku kyalo. Leka naawe. Anti kakati oyinza okusangayo Kadaama ate nga temufaanaganya lulimi. Kituufu. Kakati munaakwatagana ddi. Era bwe muba ye ne bakulaba nti nno oyogera naye. Tabbo. Kakati bwe balaba nga otudde nnyo
oli munna akola nga bafunaawo emirimu gye bakuwa ate mu nnyumba endala etali yaabwe nga bakusitulanga naawe bannange twazze kukyala wali kadama tobangako mugenzi n'ennyumba gy'ogenzeemu okola oba ya muganda we oba yani oba yani oyina okukola manzaani lwaki nzibu Ramadan kukola kuba kungi emirimu giba mingi nti okola okuva lw'ozuukuse mpaka ku fajiri ate otya mu Ramadan bw'ozuukuka kuba kutegeka byakusiibulukuka omala okutegeka ebyokusiibulukuka oyina okubibateekerateekera bulungi nnyo wali omala okubibateekerateekera omuwarabu tebakulimba nti yeebaka ekiro mu Ramadan ali okutandikirako okusiibulukuka mpaka sawa zetuliiramu gondi suulu ati tumuyita suulu paka oyo daako kiki awo aba alya buli ekijja kijje awo kuba kulya buli kati tosobola kwebaka ng'omuwala bw'ali mu kulya olina okubeera mu kiyungu ng'oyoza bintu byokka kulongoosa wano bayiyewo juisi wano bayiyewo biskwiti biki obimanyi naawe by'abaana by'abawalabu bayinza okuzannyira mu nnyumba eyo gye walongoosezza emisana ate n'ogiddamu ekiro ekyo ate nga bakyali mukugamba teweebaka olw'emisana bali ku kino emisana bo bafuna obudde ne beebaka naye gaawo teba olina okukola ate awo emba olina kukola kyolidde kati awo ku fajiri bamaze okulya ddaaku yaabwe bulungi nnyo ne mufuna fajiri kakati gwe womalira okufuna fajiri nti oba ogende webakemu ate ennyumba olina ojjiro eba ekulinze boolo bagenza okukola ki okuwummulamu tuweeyo akatalekeka tuweeyo akatalekeka akadde katwala kanti ndigwa tunatandikira awo awo wennyini ku Ramadhaani kati akatalekeka era nyongera kugenda ku gavumenti abaana bano bagenda ne bakomawo kati kangendeko ku ludda lw'okudda nga bakomyewo abamu nga tebalina kye balina abaana tukyali kululu tukyali ku lwange nange nsobola nawe wennyini tetunakulabako ng'okomyewo tukyali Saudi maama omwana ono mugambe tumalire wano ku Ramadhaani agende ng'akimanyi tatoloka mu nju asigale kiggwa tosobola kusigala mu nnyumba nga bakubonyaabonya ekyamazima ofuluma okutaasa obulamu babamu abaana mu butuufu nga babonyaabonyezebwa ng'atuuse ne ku life ey'okufa omwana n'agamba kanfulume wabweru naye nze kyenandigambye gavumenti ebataasenga abaana obabonaabonera wabweru nga bafulumye kubanga omwana ono abeera nze nkakasa nti tayinza kufuluma nga takubyeko ku kampani aba akubye ku kampani nsaba gavumenti eteekengawo oba kitongole ekigenda okulondoola zino agencies ezitwala abaana babasabeko obwolumu babagambe mutuweeko kubikwatagana ku baana bano abagenda twagala kwogerako ne baboosi baabwe nga kagundi eno ye ministry nga yekikola twagala kwogerako ne baboosi baabwe tulabe abaana bano bali batya mujja kusanga nga abaana be basindikayo babiri oba basatu be bakyali mu kiyumba nensaba gavumenti bambi ebeere ng'erondoola nnyo abaana abo bafuna nnyo obuzibu ate agencies ne zitabayamba noza muwulira kivudde mu kamwa koyo yennyini yali akozeeyo naye ate era nze mbakuutira munaye muwadawadako olindalindako mpozi nga kigaanyi mpozi nga toliiyo nze na Bukenyamina gw'olowooza otya atakumira mpeera ku nkumira ensula bulungi weraba